Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abooluganda barakallahu fikum, Allah bakuume, barakallahu fikum. Abataase ebizibu ebyenjawulo, emitawaana egy'enjawulo, abawa obulungi bungi fi dunya wal akhirah, abateera obwangu mu kweyigiriza eddiini, era naffe atuwa okumanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ate mu ngeri yeemu atuwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okugituusa ku baddu be mu ngeri entuufu biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Abooluganda tuzze n'okwanukula ebibuuzo byammwe oba ebimu ku byo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Ng'ekibuuzo ekisooka, ono munnaffe abuuza nti bwe mba nnina omusiraamu gwe mmanja naye nga buli lwe mmubanja antegeeza nga bwe nnina okumulinda amale okufuna looni alyoke ansasule. Kati munnaffe abuuza nti ssente ezo zansasula ziri zitya? Okiwulidde? Naye ng'agamba nti abaffe nange mba nfuna ku musango gwa riba singa ntwala ssente ezo. Ekisookera ddala okwanukula barakallahu fikum nti ono ye munnaffe yenkola si ntuufu ey'okugamba nti omuntu amubanja ate alindeko simanya amala okufuna looni naki, nga kimanyiddwa bulungi nnyo nti ebigambo bya riba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabigaana. N'olwekyo twandirabye nti omusiraamu yogera naye abeere nga kuwa ssente zo, takuwoleza bya looni. Okiwulidde? Takuwoleza bya looni, abeere nga akusasula. Bw'aba agaanyi mutwale mu mbuga z'amateeka mu busiraamu bamulamule. Ebyo bw'anaaba abyesambye byonna ng'agaanyi, ng'owalirizibwa okumutwala mu mateeka ag'obusiraamu, mu mateeka gano agaliwo, LC, poliisi, kooti n'ebifaanaganako bwe bityo mu ngeri y'obuwaze. So nga ate bw'okyesonyiwa n'ogamba nti kamwesonyiwe kamuleke, era nakyo si kibi, kubanga tekitegeeza nti wano bwakulyaza amanya ku dduniya nga biwedde, wabula ewa Allah subhanahu wa ta'ala aba ayolekedde ekigambo kinene ky'anaasanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kino ekyokubeera nti afunye looni n'akusasula ssente zo, ebya looni bye bikwata ku ye, ebya looni bye bikwata ku ye, era ezzambi lirye. Gwe ssente singa ziwa matuka ne ziva mu ye ne zituuka ku ggwe mu makuba aga halaali amatuufu, kuba gwe akusasula amaanayo, ekyo tekirina buzibu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Naye lirye ejjoogo ery'okubeera nti akuzannyirako bw'atyo nti olinde simanyi biki nga mwakola endagaano. Bwe kibeera nga musajja mujoozi bujoozi, kubanga waliwo alemererwa ate nga n'alemererwa, sitegeeza nti olwo agende mu riba. Kyembadde ntegeeza nti alemererwa okusasula, akyalemereddwa okusasula, muno n'oyongera okumugumiikiriza naki, naye nga sitegeeza nti olw'okuba akyalemereddwa agende mu riba. Riba haramu, era amanyiddwa bulungi, era zambi ddene mu mazambi amanene, ng'omubaka sallallahu alayhi wasallama bwe yali twekesa, bwe yatugamba nti ijtanibu sab'a al-mubiqat, mwewale amazambi omusanvu agazikiriza. Naye mugo yayogeramu nti akilu riba, okulya riba. N'olwekyo barakallahu fikum, kakati waliwo oli abeera nga bambi tannasobola n'omugumiikirizaamu naki nga n'enjogera yennungi, ne wabeerawo n'ategeerekeka nti alina bubeezi jjoogo, tayagala bwagazi kusasula. Oyo bw'omuteekako ekifuba, okiwulidde, asobole okubeera nti omuggyako hakkiyo, oba tolina zambi lyokoze maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, in amkana dhalik, bwe kiba nga kisobose. Naye bw'olaba nti biwanvu biyinza okuleetera ebizibu naki nebifaanaganako bwe bityo, oyinza okyerekereza
n'omulinde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ono wokubiri abuuza nti kikkirizibwa omuntu okutoola salaamu nga ya lwatu nga tusaala. Okwanukula barakallahu fiikum nti kiri sunna omuntu okutoolera omuntu omusaaze salaamu nga ya lwatu. Ate bwe tumala okugamba nti okumutoolera salaamu kiba kimala okulaga nti salaamu eyo ebeera ya lwatu, tebeera ya kyama. N'ekyo kiri sunna okutoolera abasaaze oba omusaaze salaamu, tewali buzibu bwonna. Munnaffe bwe yabadde abuuza yalazeeko nti waliwo bye nalaba naki basonga simanyi bwe bati naki. Eyo ye sunna, ebyo bye baali bakola bye bituufu. Omuntu asaala nga bamutooledde salaamu, muzimu ku nzira muzaddamu salaamu eyo mwe muli okulaza al-ishara bil yad, okulaza n'omukono gwe. Hadithi ya Bilal ibn Rabah ng'atulaga bulungi nnyo. Bamubuuza nti kaifa ra'aita Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ombaka wa Allah wamulabanga otya alayhi salatu wassalam, kaifa kana yaruddu salam hinama kanu yusallimuna alayhi wa huwa fi ssalah aw wa huwa yusalli. Bwe bamutoliranga ng'asaala yaddangamu atya. Bilali n'atugamba nti kana yushiru biyadihi hakaza, yalinga alaza n'omukono gwe bw'ati, n'ajjayo omukono gwe n'alaza ng'omubaka bwe yalazanga oba ng'omubaka bwe yakolanga. Wa barakallahu fiikum. Abamu ku bantu abatamwa n'okupingapinga sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bajeregerera awo, okibulidde ne bajungulula awo nga bategeeza mbu Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali amugaana okutoola salaamu. Kino ekigambo kijja nga kiraga nti kwegamba process yalinga continuous, kwegamba kino ekikolwa Nabbi kye yakola kyalinga continuous nga buli we bamutoolera akola bw'ati. Kati nga okugamba nti ate yali abaziiza buziiza, obeera nga amutenda nti yali kasiru nga tasobola kwogera oba nga alina byatya oba ki, kubanga bwe yandimaliriza swalaati listi yandibagambye nga nti abange omusaaze temumutoolera salaamu. Naye si bwe kyali bwe kityo, okiwulidde bulungi. N'olwekyo ekituufu ne kibeera nti sunna ey'omuntu okutoolera abasaaze salaamu ne bagiddamu nga balaza eyo sunna nkakafu era ntuufu. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naam, wallahu alam. Ono munnaffe abuuza nti baatugamba nti botte konkome ofuna empeera. Ekyo kiriko obujulizi, kiriko hadithi? Mbwedda yabeeranga mu kyalo eyo nga babagamba bwe batyo naki. Abo nabedda mwana wattu barakallahu fiikum, Allah bateremu baraka. Kitegeeza nti baalina irimu ku nsonga eyo, naye ng'ekkonkome kwegamba kino ekinya oba ekikonkome, abamu bakiyita kikonkome, abamu bakiyita kinya. Mu Luwarabu bakiyita alwazagh. Okiwulidde? Kituufu omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulaga mu hadithi ya Shuraik radiyallahu anha, atugamba nti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara biqatli alwazaghi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaga okutta ebinya ebyo oba ekinya. Waqaala, Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam, nsonga ki? Kana yanfukhu ala Ibrahim, muzimu ku nsonga nti ekyo nno kyolaba kyalinga kikuma omuliro nga basudde Ibrahim, ebitonde byalinga bisabira Ibrahimu biwulira ennaku. Naye mwana wattu kino ekinya kye tuyita ekinya ebyo ebibeera ku ttaala ebyo ebitambula nga bibojjabojja obusweerasweera n'obunankani obulala. Okiwulidde? Ekyo ate mwana wattu kyakumangamu bukumi. Okiwulidde? Kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi assalam. Hadithi ngeri mu Bukhari. Sheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala bwe yali ayogera ku nsonga eyo yalaga nti eyo daliilu y'amaanyi nnyo eraga nti ekintu ekyo kitamwa tawhidi ne ba ahlu tawhid ne bannannyini tawhidi. N'olwekyo kukitta omubaka yali mutuufu okutulagira okubeera nti tukitta. Wa barakallahu fiikum. Ate nga kireeta n'endwadde empitirivu mwana wattu, kireeta n'endwadde empitirivu ne badokitaazi olwaleero ku mulembe guno ekyo baakizuula. Naye nga si be tulinda kasita tubeera n'obujulizi okuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam, khalas kibeera kimala.
mu hadithi endala nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama nti man qatala wazaghan omuntu yenna atta ekinyi ekyo fi awwali darba mu lukuba olusookera ddala oba ku lukuba olusookera ddala kutibat lahu 100 hasana awandiikibwako ebirungi 100 wa fi thaniya ate bw'akikuba ogusooka ne kimusuba n'akikuba ogwokubiri n'abeera ng'akimaze okiwulidde bulungi ng'akisse nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti duna dhalik awandiikibwako empeera oba ebirungi ebitenkana ate oli akikubye ku mulundi ogusooka. N'agamba nti wa fi thalitha ate bw'abeera ng'asobodde kipimira ku mulundi gwakusatu asobodde kittira ku mulundi gwakusatu nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti duna dhalik era awandiikibwako empeera ate nga ziri wansiko okusinga oli eyakikubye ku gwokubiri n'oli eyakikubye ku gusooka. Hadithi ngeri mu Muslimu teriiko tabbu yonna wa barakallahu fiikum wa kathara Allahu min amthalikum. Esooka eri mu Bukhari, eyokubiri eri mu Muslimu. Wallahu alam. Ono munaffe abuuza nti omuntu bw'afa ng'alese ennyumba nga mulimu bbaala, amakulu nti abadde kwegamba akoleramu bbaala ndowooza bw'atyo okiwulidde kati oluvannyuma abaana ebintu definitely omuzadde ng'afudde bibeera bidda mu mikono gy'abaana be oba abasika be. Kakati abaana ne bakyusa ebbaala ne bagifuulamu omuzikiti, ewabadde ebbaala ne bafuulawo omuzikiti. Abuuza nti abafa oli eyafa asigala afuna omusango gw'omwenge oba nedda? Era n'abuuza nti kwegamba oba afuna empeera z'omuzikiti, agenda maaso n'okufuna empeera z'omuzikiti. Kisookera ddala empeera z'omuzikiti okubeera nti azifuna nga kwegamba teyalina contribution ku kyo, ate ye yalina ku saidi ndala yalina mwonoona efuna ki n'ebifanaganako bwe bityo, yali akola bbaala ye eby'emizikiti teyabimanyanga. Ekyo kizibu nnyo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga zino layini zino ddiiru size yabalirangamu, zino layini size yatambulirangamu, yatambuliranga ku saidi eri endala. Alaba nti ebyamabaala bye bifuna, alaba nti kwegamba ebyanakale obusiraamu tebimukwatako. Okiwulidde kati guno omuzikiti okugenda mu maaso ng'abantu basaala bakola batya, siraba waafuniramu, kubanga ekisookera ddala bano abaana kwegamba emmaali bagisikira, oli yafa bano abaana ne basikira emmaali gye basikira. Kakati bwe bamala gisikira bo ne babeera nga baakola ekyabwe be baakikola nga bba abaana. Okiwulidde bulungi. Ate toyinza kuŋŋamba nti omuntu eyalinga mu mabaala eyalinga nga teyeefiirayo ku ddiini ya Allah tabaraka wa taala mbw'ate olwo ye yafuuka ensonga bano abaana okusoma eddiini oba okufaanana bwe kutyo, kizibu nnyo. Okiwulidde bulungi. Kale n'olwekyo ne kiraga nti omusajja yalinga ku layini ndala, ate bino tetayinza kubifunamu. Okiwulidde mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kakati ekigamba nti abafa omusango agenda mu maaso n'okugufuna naki kasita bikutukawo nga bano babijjeewo, biri bye yafuna alhamdulillah, ebyo yabifuna. Okiwulidde bulungi, ewa Allah bimulinze. Naye kati ate ekigambo bakistopinga ne kivaawo, kitegeeza nti ebyo byakomaawo, wallahu alam. Wabula abaana bano bw'abeera nga kale omuzadde yali bambi nga musiraamu afaayo ku busiraamu, olusi yali tamanyi, okiwulidde, oba si ekyo kale min akhtaihi mu nsobi ze ng'omusiraamu, okiwulidde, abaana ne bayitiriza okumusabira owekitiibwa Allah musonyiwe ebyamusobako, okiwulidde, ne bakyusa ne bateekawo kino. Mu mbeera eyo ayinza okuganyirwamu nti amazambi gakomye, ate n'abaana balongoosezza, oba oliawo yasobya nga tamanyi n'ebifaanaganako bwe bityo. Naye waliwo oli abeera obulagajjavu ng'ezo ze layini ze yali atambuliramu, si kugamba nti oba waliwo embeera endala yonna n'okujerega oluusi naki tebimukwata nako. Ate ekizibu nnyo kyagga nti omusajja akoze ebbaala bw'atyo naki nga yatunda emiyenge, yakola atya nti ate kakati ajja kuba ng'asaara naki. Wallahi Allah tusaasire. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Naam. Ono munnaffe abuuza nti ewaffe si basiraamu, okiwulidde, ewaffe si basiraamu,
naye singa batuyita okumanyagana n'okulima ebijja awo nkola ntya? Kuba nze ndi musiraamu oba nze nzekka omusiraamu, so nga ate babulaza bange oba baganda bange bo si basiraamu. Kakati munnaffe ono ekibuuzo kyabuuzizza, barakallahu fikum, nti nakyo kirimu embeera ez'enjawulo. Waliwo okubeera nti babayita nga ddala kituufu kumanyagana. Okiwulidde bulungi nga kumanyagana nti awo ono mujje n'abaana bammwe, mujje n'abakyala bammwe, nti awo ono ye gundi ne gundi abeera Gindi, abaana be be bano, oli taata gundi yamuzaala, ate oli gundi abeera bwati ne bwati, oyo nno yadda ku gundi ate. Okiwulidde taata oli yamuzaala oba yabazaala ate kakati bwe bityo. Okiwulidde bwe kibeera nga ddala fiilan kyekyo ekyo tekirina ttabbu. Okiwulidde bulungi, tekirina ttabbu kuba n'abakafiri babeera bantu bo. Naye munnaye ebiseera ebisinga weetaaga okwegendereza wano. Bangi nnyo bakiyita kumanyagana naye nga bagenda kusamira nga balimba. Bagenda kutuuka eyo bakole ebintu ebya haramu, basamire, basabe nankani abafu bali abali mu ntaana ne gasiya afaanaganako bw'atyo. Kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo tekikkirizibwa kwetaba nabo mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kasita obeera ng'obitegedde, kasita obeera ng'obifunyeeko obujulizi, oba kale tewategedde bakugambyewe batyo nolowooza nti ebintu bijja kuba simpo ebya bulijjo era ogenda okutuuka eyo ng'ate bakuvuga bakuzza walala, tokkirizibwa kwetaba nabo. Okiwulidde bulungi, tokkirizibwa kwetaba nabo. Era bw'obeera otuuseeyo vaayo obaleke nga bakaafuwalira Allah waabwe be balimanya. Okiwulidde bulungi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba dda nti waqad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Oli awantu we bajerega, we bakkakkanya, we batyoboola, we babawakanyiza obusiraamu. Okiwulidde naawe n'okitegeera, tokkirizibwa genda mu maaso ng'otudde nabo. Okiwulidde bulungi, vaawo paka nga bakyusizza emboozi. Okiwulidde oba bye boogerako. Wa barakallahu fiikum. N'olwekyo bwe kibeera nga kumanyagana kuno okwaddala mu makulu g'ekigambo tekirina mutawaana. Okumanyagana kuno okukweke, okiwulidde, kwa kugenda kusamira nakolerayo byambyone, ekyo tokkirizibwa kwetaba nabo n'akamu n'akeddagala. Tokkirizibwa kwetaba nabo n'akamu n'akeddagala. Ekyokulima ebijja ekisingako obulungi ndowooza kyandibadde kyakubeera nti abantu abo obeesamba mu bintu ebifaanaganako ng'ebyo. Okiwulidde, mu bintu ebifaanaganako ng'ebyo n'obeesamba. Bw'owulira nga imaani ekutte nnyo ey'okulambula ebijja oba entaana, genda olambula entaana z'abasiraamu obasabire nako, ofune empeera nnyingi mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okiwulidde, naye ng'okulambula entaana y'omukaafu ng'omukaafu naddala bano ab'ennyanda zaffe, osobola okugendayo, okiwulidde, n'olambula entaana ezo, naye ng'ogendayo lwaki? Lil itti'aaz, kwebuulirira, so si kubasabira mu ngeri y'emu, so si kugamba kubasaba. Wabula ogendayo kwebuulirira. Kale bwe kibeera nti ate okwebuulirira nakwo okwagadde, mwana wattu ate entaana z'abasiraamu okuzirambula, ate zo zigatta ebintu bya mirundi ebiri. Okiwulidde, ebintu bya mirundi ebiri. Ogendayo n'obasabirako, ekyokubiri ne weebuulirira. Okiwulidde bulungi, bali awo balinga ggwe, olwali tebasobola kuvaawo, naawe nnyini otambulisa ekijja kutuuka ng'otuuse awo kuga n'ofuna ebyokwebuulirira. Okiwulidde, kati al awla wal ahsan kwe kubeera nti genda olambula entaana z'abasiraamu oziyonje, okola otya, wahakaza. Wa barakallahu fiikum. Naam, wallahu a'lam. Ono munnaffe abuuza, omulala abuuza nti kiri waajibu omuzikiti okubaako mimbali? Kubanga alina gye yatambulira eyo n'asanga abasiraamu nga balina omuzikiti, abuuza awo nti gwe muzikiti gwennyini gwe muzikiti gw'abasiraamu mbugana abasiraamu mwe bali basaala bakola batya naki, era mbu kugamba abawaako obujulizi nti abaakolanga ebintu ebyabasiraamu n'ebyobusiraamu, naye kwega kino kyamwewuunyisa nnyo okulaba nti omuzikiti teguliiko mimbali. Ekisookera ddala mimbali
kyekino ekituuti omubaka kwe yalinnyanga sallallahu alaihi wasallama ng'agenda okusomesa ejjuma oba okusoma khutuba. Okiwulidde? Kyekitibwa mimbar ey'amadaala 3. Naye abantu balina engeri gye bakitegeezaamu n'okukitegeeramu, ate nekigenda kalikonda kali. Okiwulidde bulungi ako imaamu mwatera okuyimirira, baimaamu abamu. Okiwulidde? Baimaamu abamu mwe batera okuyimirira. Kati abantu ne bakikyusa ne bakiteeka kantu kali. Kati n'olwekyo ako kubuuza kana akayitamu mu maaso ku muzikiti. Ako minal bidai kekamu byebimu ku bizuule by'emizikiti. Byebimu ku bizuule by'emizikiti. Sikatuufu era sikaffe n'akamu n'akeddagala. Abo abasiraamu bewalaba n'obeewuunya nnyo ne bakusobera busobezi nga bwe wagambye. Abo be baali ku nkola entuufu. Omuzikiti tegusaana kubeerako kantu ako. Bali tekukkirizibwa kubeerako kantu ako. Okiwulidde? Emizikiti gyazimbwanga edda n'edda mulamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ako tekaripootingibwanga nti abatukulembera abalongoofu nti bakazimbangako ku mizikiti. N'olwekyo omuzikiti gwaffe tuzimba buzimbi bokisi bwetyo tugiteekawo awo nga bwe walaba ogwo n'ogwewuunya nnyo eyo sunna era kyekituufu. Okiwulidde bulungi okukola kyekituufu okukola. Okiwulidde? Tetuteekako kantu ako n'akamu n'akeddagala minal bidai. Era abamanyi baffe alkibar ab'amaanyi abanene baalinga beewala okusaalira mu kantu ako. Sikatuufu n'akamu n'akeddagala. Sikatuufu ku mizikiti gyaffe n'akamu n'akeddagala. Ayagala ogaziwako osobola ogenda mu kitabo kye bayita الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة ekyomanya ayitibwa Wahid ibn Abdissalam Bali wali mulamu hafidhahu Allah ta'ala. Yajjako ne Uganda awo ne bakola semina waggulu wali ku kanso. Okiwulidde? Ne bagabiramu n'ebitabo byaffe ebitabo eby'abashia naye nga be babirina ne babigabira badduaati jazahumullahu khairan wa hafidhahumullahu ta'ala. Kati yawandika ekitabo kino osobola okgenda n'osomako ku mas'ala gano n'oyongera okugaziwa biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kakati agamba naye nga tukirabye nti kali akantu si ke bayita mimbari mu mazima. Okiwulidde? Wadde ng'abantu bakwatayo bwe batyo bakikwata bwe batyo ne bakimanyiira nti kayitibwa mimbar. Okiwulidde? Mimbar kino ekituuti omubaka kwe yalinnyanga ng'asoma khutuba sallallahu alaihi wasallam ekyamadaala 3. Kali ndowooza wandika kisoba mihrab bwe katyo. Okiwulidde? Twakakoppa ku kkanisa. Okiwulidde bulungi? Mizikiti gyaffe tegyabeerangako buntu obwo. Abakyamu ne bajja ne bakoppa ku kanisa ne babeeranga nabo emizikiti batandika ogizimba nga bwe gityo. Tusaba Allah atutaase. Okiwulidde bulungi? Tusaba Allah ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala atutaase ensobi ze tugwamu empitirivu okamala obukamazi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Ndowooza katukome ku ebyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.